ebisiyaga bifumbekedde mu masomero gaffe. Nze eri ssente gye biva gye mbeera kye mbagamba nkirinako obukakafu. Sente nyingi zivaayo nga zijja wano. Mujjukira abaminsani baffe bali abedda bavanga mu Europe wa ne bajja wano okuyigiriza eddiini. Kati eddiini empya ya bisiyaga babiteekamu ssente empitirivu ne bajja wano ne batargetinga abaana baffe naddala abaana abaavu ne babagamba tujja bakolera kino nekino nekino nekino. Abazadde ate olusi ffe tutwalayo n'abaana abo. Waliwo pasita eyazze n'agamba tujja kubayambira abaana. Abasinga mu abo babisiyaga. Mumpuliriza bulungi. Njagala abazadde muwandiike erinnya lino oba oliwandika mu ssimu bawa. Waliyo mu America omusajja bamuyitanga So Alensky. Njagala okubategeeza n'ekintu kino kuba ne mu Kereziya kitandise. Omusajja bamuyita So Alensky. Bamuyitanga So Alensky. Kakati omusajja oyo yali atheist naye nga yeeyita muki mu katoliki. N'abuzaabuza ba bishops bangi n'abakatoliki. Yajja nga yeekwese mu kintu kye bayita charity. Twakyogerako Sunday yaggwa. Nga yeekwese mu charity okuyamba okuteekawo charity projects. Akati ba bishops bangi ne bagamba ati kyeki kyamu ekirimu ekyo kuba kye tuyigiriza charity. Bulijjo bati bwe bajja So Alensky oyo bwe yakola. Naye nga ekigendererwa kikyali bwe kiti. Yayagala okumenya Kereziya. Okwonoona Kereziya from within. Kubanga Kereziya nzibu nnyo okusatula from without. Kati ye n'agamba nti nja giyingira muli munda njonoone from within. Kakati n'aleeta abantu abatalina kukkiriza. Abatalina kukkiriza yadde empeke y'okukkiriza n'emu n'abasindika mu maseminaaliyo. Ne basoma. Bangi mu bo ne bafuuka n'abasaseredooti naye nga they are atheists. Nga si bakkiriza. Ne basoma ng'emmisa ku walotaali ne bakola biki naye nga tebalina kukkiriza. Pulaani yaabwe nga mpanvu. Ne baddira abo abatalina kukkiriza naye nga bafunye obusosolooti ne babatwala mu maseminaaliyo okuyigiriza mu ki? Mu seminaaliyo. Seminaaliyo ezikola ki? Ezivaamu abasosolooti. Ne batandika okugenda nga basaasaanya ebisiyaga mu Kereziya naye nga bayita mu ki? Mu maseminaaliyo. Bamu kummwe kakati mu myaka giri gya 1950s So Alensky yabyogera bw'ati n'agamba nti kakati eyo mu 50s and 60s n'agamba kati tufunye amaanyi mangi kubanga tuli buli wamu n'abamu mu ffe kati ba bishops. Bishop omukatoliki nga talina kukkiriza nga musiyazi nga yajja mu Kereziya kusattulula to break the church from within. Of course church tewali asobola kugikola ki? Kugimenya kubanga eri ku musingi gwani? Gwa Kristo. Naye bakola damage y'amaanyi nnyo. Kakati bamu mumwe mwawulirako kalidinaali gwe bayita McCarrick mu America. Kalidinaali oyo ye yali omu kwabo. Kiteebereze yafuna obusaseredooti nga talina kukkiriza. An atheist. Abali mu project yani ya So Alensky. N'afuna obwa bishop. Ne bamutuwa n'ekitiibwa eky'obwaki? Eky'obwa kalidinaali. Era yakozesanga nnyo ssente okuba nti akolesa kinga charity naye ng'akyamizza abantu bangi. Yasiyaganga n'abaseminaaliyo nga bishop. Ebintu bino lwaki mbyogera tubeere vigilant tugule amaaso gaffe. Mumusomeeko naye McCarrick. Recently ndoza over a year or two ago Papa yamugoba ne ku bwaki? Ku bwa kalidinaali. Wakati yinza okuba nti tuza tannafa. Musajja mukulu mukadde. Naye damage gye yakola mu Kereziya y'amaanyi nnyo. Okitegedde. Kati naffe wano tulina amasomero gaffe. Tumanye nti ebintu bino bigenda bitandika. Mulimu yadde batono ne mulimu abasosolooti yadde batono. Ba brothers yadde batono. Abasisita yadde batono. Waliwo amasomero gaffe gye tuyita amakatoliki naye ng'ebisiyaga bikoze eki? Bigayingiddemu. Abazadde muggule amaaso mubuuze abaana ekigenda mu maaso mu masomero. Bw'oba osobola omwana ava awaka agenda asome. Ebisulo bifuuse eki? Breathing ground ya bisiyaga. Bagenda bateekamu ba agents baabwe buli wamu.
abaana abo ne bagenda nga boonoona bannaabwe. Tutuuke mu kiseera naffe society yaffe ebereko icing ya corruption. Bannange ekintu ekyo tetukikkiriza. Ekintu ekyo tukole ki? Tukirwanyise. Kubanga nze mbabulidde gye mbeera damage gye kyakola mu America, gye kyakola Kereziya, kati bagezaako bugeze to recover from that damage. Naye nga si kyangu. Ffe tetunnaba kutuuka nyaawe naye nga tugenda. Do you belong to the way of Christ, the way of reason, the way of faith? Or do we belong to the other way of darkness? Eina icing ya rottenness gye bayita ebisiyaga. Tubeere vigilant. Bulijjo tukimanyi sitaani ali violent. Era ye violence eyatuusa Yesu ku musaalaba. Naye violence eyo tesobola Katonda. Kuba sitaani Yesu bwe yakomererwa n'afa, sitaani n'akola ki? N'awanika obugere ku kameeza nti mumaze. Katonda n'avaayo ne resurrection. Sitaani n'abeera completely defeated. Sitaani tasobola Katonda. Era bulijjo omu n'ayogeranga ku bisiyaga nga kati bwe mbyogerako bati bajja kuvaayo bagale violence yo bagale okukwataakinga. Ne gye mbeera nayo mbyogerako. Mbeera mu kibuga ekyo kye mutera okuwulirako kye bayita Las Vegas mu Nevada gye nkolera. Otegedde nayo gyebiri naye mbyogerako mu Makereziya. Tewali yali ankutte. Bangi bagenda ne bagamba omusajja oyo musajja muzibu. Waliwo omu yankolako attack. Omanyi nali mu vocation director nga ndabirira abaseminaariyo kati nga nina mu bigo to recruit abantu abanajja mu busaserooti. Kati omusajja omu najja nangamba gwe ebyo byoyogedde ffe wane waffe tetubyogera. Nimugamba mbyogedde. Akitegedde. So ekintu kino tukitwale nti kikulu. Damage gye bikoze eri n'osanga abaana nga kugamba yenna ali awo alinga ekiwuka ngawunawuna buwunyiwunya ati tategeera kyaliko kubanga bamudamaginga nga muto. Biri ku bawala n'abalenzi. Naye ate mmwe abalina abaana abalenzi abato ate mulina okubeera muwa vigilant kubanga kino si kya ddiini ne bastudyinga psychology, okay? Si kya ddiini. Temugaa nti eddiini yaffe yagambye. Nedda, kino njogera bwoge psychology osobola okukikkiriza oba obutakikkiriza naye nga list statistic eno mbadde njagala njibawe. Kiraga batera abagoberera ebintu ebyo bagamba nti abaana abawala abamu bagenda ne babiyingiramu ne most of them outgrow it. Babivaamu. Naye bagamba nti omwana omulenzi kasita abiyingiramu kiba kizibu nnyo okubivaamu. Bwe batyo bwe bagamba. Nange njogedde kye bagamba naye sigamba nti ekyo ddiini kyeyigiriza sikima ky'obutuufu bwakyo. Naye at least ababigoberera bwe batyo bwe bagamba. N'olwekyo kiyinza okubaamu obutuufu bwakyo. Naye kigamba abaana baffe bonna beere nga tubalondoola naye naddala abaana abalenzi abato. Kuba baba targetinga nnyo. Abazadde mutunule mu baana bye basoma, obutabo bwe babawa ku masomero. Balina obutabo bw'ebisiyaga bwe baleeta, abaana tebabakkiriza kubuleetaka, babusomera ku masomero. Bwe mugenda ku visitation mugambe head teacher twagala kugenda mu library tulabe ebitabo ebirimu bye musomesamu abaana baffe. Abazadde lwaki owa omwana wa P4, P5, P6, P7 smartphone? Kubanga olina sente. Kale ojja kulaba sente zo gye zikutuusa. Omwana wa primary tasobola kuhandlinga internet kubanga eriko kasasiro mungi, eriko ebintu ebirungi bingi naye ne kasasiro mungi. Oba omwana omuwa kuzanya games muwe naye later on gojja kulaba kuba simu yiyo ojja kulaba omwana kasasiro gwalaba. Naye n'ogulira omwana phone, iPhone, Samsung biki, mwana wa P6, P5, P4 omusuubira kukola ki ku simu eyo? Katolondola na kikyalaba. Abaana baffe bati they stumble on that kasasiro ate tebajja kubulya nti nalabye bino. Omulaba kwekwekanga mu ruumu ye tavaayo.
kakati bali abasiyazi bayita ku those websites ne batandika recruiting abaana abo. Omwana wa primary lwaki kyomuwa smartphone, lwaki omuwa internet nabeera exposed to the entire world. Bw'ayagala nnyo ku games oba kubira muwe essimu eyiyo, olina ssente naye tuzikozesa mu busiru, kwonoona ate mwana kubanga omwagala nnyo ate n'omulweninga. Twandyogeddeyo okwogera ebintu bingi naye tukome ku kino, tekkubo lya Kristo alituwadde, the way of Christ. Musome Matthew chapters 5, 6 and 7. Bwe tuba tusoma tusaba Mwoyo Mutuukirivu okututangaaza. Mwoyo bw'atutangaaza ne tumusaba amaanyi okutambuliramu ekyo kyatutangaazizzaako, kuba bangi mukimanyi tutumanye ekituufu ekyokukola naye ne tubulwa amaanyi agakikola. So tulina okusaba wisdom, knowledge and understanding, naye also the gift of fortitude, that spiritual strength etuyamba okukola ekirungi ekituufu kye tulabye nti kyekituufu. N'olwekyo tusabe Katonda Mwoyo Mutuukirivu okwagala kwa Katonda Paatu ne Mwana kutuyambe bulijjo naffe tutambulire mu the way of Christ. Abantu bwe batulaba bamanye that this is what distinguishes us from others, because Christ gave us a distinctive way of life by which the world would know that we are his disciples, we are his followers. That way is the way we heard today in the gospel. So Mwoyo atuyambe atulambike mu kkubo eryo ate kkubo eryo tusobole okututuusa mu bulamu obutaggwaawo.